Dr. Muhwezi Muhereza Ssaabawandiisi wa Uganda Medical Association agambye nti gavumenti yeviirako abasawo okwebulankanyanga ku mirimu gyabwe n'okutuuka ekikeerezi ku malwaliro kubanga n'ebikozesebwa byakuwammanta. Osooka kulaba eddwaliro erikuli okumpya basawo bameka abaliwo balina amayumba kuliko n'amayumba ag'okupangisa kubanga kuliko ne health facilities amalwaliro agaliwo naye nga n'ennyumba w'okupangisa nga tewali nga bali mu kyalo eyo nnyo. Ekyokulabirako kyekyabe eddwaliro Nakawuko eyo mu Kiso abasawo babagoba naye nga obalanga kujja kikeereyi ne transport etuukayo tewali obalanga butabaawo naye tewali mayumba gakubeeramu. Njagala otunule ku health center 4 eraba abantu nga mitwalo nga 7 kutuusa ku 10 eri ku ssaza nti kubako abasawo babiri. Minisita w'abavubuka n'ebyemizannyo n'okwewummuza mu Bwakabaka Oweekitiibwa Henry Ssekabembe Kiberu asabye abavubuka okukozesanga obwongo bwabwe nga bali mu buweereza kubanga omulembe ogw'okukozesa amaanyi ekifuba n'okuleekaana gwakoma dda. Oweekitiibwa Ssekabembe Kiberu yasinzidde Matutuma ku mbuga y'essaza Ssingo mu kukyusa obukulembeze bw'abavubuka mu ssaza Ssingo n'agamba nti abavubuka basaanye okubeera abasaale mu lugendo lw'okuzza Buganda ku ntikko. Mu mbeera y'emu yalabudde abavubuka n'abantu ba Buganda bonna bakomye okutunda obululu bwabwe nga baweereddwa obuntu nga sabbuuni, sukaali ne walagi kubanga bino bye bisibye obwavu mu baana ab'enda ya Nakalaama. Ensangi zino tusanze ekizibu ekinene. Ebitundu bya Uganda ebirala nga biyaayaana nga bisaba abakulembeze amazzi amayonjo nga basaba enguudo, amasomero, amalwaliro n'ebintu ebikulu ebikyusa ebitundu byammwe. Abantu ba Buganda muve mu buntu katoole mulonde abakulembeze abasobola okukyusa eggwanga lino n'okulikyusaako. Njagala abavubuka abayina omuwendo gwe weewandiiseeko ogambe nti nze sisobola kusunda kalulu kange ku waragi, nze njagala ssomero, njagala ddwaliro, njagala okukyusa ku bulamu bwange nga tuteekerateekera abaana abanagdawo mu ggwanga lino. Abaganda, abantu ba Buganda mube ne price tag. Bwe munaabula omuwendo gammwe tujja kuviiramu awo mu nteekateeka zonna. Omukolo guno abavubuka okuli Kabiito Robert ne Namubiru Safina n'abalala baalaajanidde Minisita Ssekabembe Kiberu nti bangi ku bo baasoma naye bangi bakonkomalidde mu byalo tebalina mirimu olw'okubasosola era bano baasabye ekitongole ky'abavubuka mu Bwakabaka kiteekewo endagamuntu z'ebika byabwe basobole okubyeyagaliramu n'okuteekawo emizannyo gy'abavubuka mu kitongole kyabwe egy'okuvuganya. Ye ssentebe w'abavubuka mu ssaza Ssingo Emmanuel Kazibwe mu kwogera kwe asabye Minisita okwongera okuwa abavubuka ba Buganda emisomo okwongera okuboogiwaza. Oluvannyuma ssentebe ayanjulidde Minisita olukiiko oluggya olwa Buganda Youth Council mu ssaza Ssingo okuli ssentebe wa Longa ye Abel Ssenyonjo, omumyuka ye Sserunjogi Esawo, omuwandiisi ye Nagirinya Alice, ow'ebyobuwangwa ye Ssettuba Gasta n'abalala, era Minisita n'asaba abalondeddwa okufaayo ennyo okusakira abavubuka mu buweereza obubakwasiddwa. Amateeka g'ebyokulonda buba musango okutawaanya mu bugenderevu oba okutaataaganya omukozi w'ebyokulonda nga ali ku mulimu gwe ogw'okulondesa, era singa omuntu ng'akwatibwa omusango guno ne gumusinga omuntu oyo aweebwa ekibonerezo fayini etasukka akakadde kamu mu emitwalo 44 oba okusibwa oba okukola obusibe obutasukka myaka 3 oba okukola ebibonerezo ebyo byonna. Abatuuze ku kyalo Isiri mu ggombolola y'Ebuwenge mu disitulikiti y'Ejjinja bakedde kwecwacwana bakakanye ku musajja ateeberezebwa okubba sukaali ggulu bamukubye emiggo egimuttiddewo. Omugenzi ye Lukonogo Ibrahim aweze egy'obukulu 27 era nga poliisi weetukidde mu kitundu abatuuze babadde bateeka kuteekera mulambo gwe muliro. Abatuuze abogeddeko ne Kyabasa enkya ya leero bagambye nti bakooye obubbi ku kyalo kyabwe nti ne poliisi tebayamba buli be bagikwasa ebalyamu ssente nemala nebayimbula. Bategeeza nti Lukonogo ono yali yakava mu kkomera lwa musawo gwe gumu gwa bubbi ne bwekiti mbo basazeewo bamwekolereko. Adumira poliisi mu Buwenge Afande Henry Mugalula akakasiza okuttibwa kwa Lukonogo ono n'omulambo gwe nti gutwaliddwa mu ddwaliro ery'Ebuwenge Health Center 4 bagende mu maaso n'ogwekebejja. Mugalula wabula alabudde abatuuze bakobe emizizo gw'okutwaliranga amateeka mu ngalo n'awa amagezi nti oyo yenna gwe bateebereza okuba omumenyi w'amateeka bamukwasenga poliisi esooka okukola ogwayo.
Uganda olwaleero yeegasse ku nsi yonna okukuza olunaku olw'abaana abalina obuzibu ku nkizi n'okuzimba emitwe ekimanyiddwa nga spina bifida and hydrocephalus n'omulanga eri gavumenti okusembeza obuweereza naddala mu kiseera kino. Olunaku luno lwakukuzibwa mu ngeri ya kinnassaayansi omuli okukyalira abaana abalina obulwadde buno era abali mu kaweefube w'okulwanyisa obulwadde buno abatabibwa ekibiina ekya National Spina Bifida and Hydrocephalus Association bagamba nti gavumenti tekoze kimala mu kumanyisa abantu ku bulwadde buno. Ruth Narujja senkulu w'ekibiina kino agambye nti gavumenti ya kuno tefuddeyo nnyo ku byetaago eby'abaana bano nga waliwo n'abaana 8 abaafudde okirwadde kino mu muggalo guno olw'okubula obusobozi n'obujjanjabi. Okugenda mu ddwaliro okufuna obujjanjabi omwana n'afiira mu kkubo oba n'afa nga yakatuuka. Waliwo omu gwe twafiirwa wano e Kampala, omwana yamufiirako ng'atuuka bw'ati ku geeti. Yatabuka ekiro, maama yalina okutambula kilomitas 4 okufuna wagenda. Bwe yayita owa boda n'amugamba bajja kunkuba, sisobola kukola ki kutwala. Toyina bw'okanfatinga maama nti osanga kyandibaddewo, naye ye alumiriza nti ebyo bye baateeka mu nkola okutuziyiza okufuna covid oba oliawo tebabalowoozaako, abaana baabwe ne bamaliriza nga balwadde. Ebyenda byabwe tebisobola kukuba mmere. Abaana bangi bafunye complications olw'okuba nga babadde abazadde babaliisa ku mmere engumu, obulamu bwabwe gye butasobola kukuba. Ebiwandiiko biraga nti mu Uganda buli lunaku abaana 5 be bazaalibwa n'obuzibu buno nga abaana bakunukiriza mu 6 be bazaalibwa omwaka omulamba nga balina ekizibu kino ekyongedde okweraliikiriza abali ku mulimu guno. Dr. Ogwal Mike omukugu mu kujjanjaba embeera eno agamba nti abakyala basobola okutangira obulwadde buno nga babira empeke eziyambako mu kukola omusaayi eza folic acid nga bakyali mbuto wamu n'okulabirira abaana obulungi nga bakazaalibwa. Ono era alabudde nti n'omuntu omukulu asobola okufuna obulwadde buno era singa tajjanjabwa mu bwangu ayinza n'okufa. Abaana obulwadde bubakwata nga bamaze okuzaalibwa, bamuzaala nga maybe kafo ke yazaalibwamu tekali kayonjo nnyo, n'alwala obulwadde omugenda mu musaayi ne bugenda munda mu bwongo ne bukosa obwongo ne buziba amakubo g'amazzi oba ne bukosa amazzi gano galina okuba nga gakola ki gatambulira. Oluusi omwana azaalibwa n'ekizibu kino, either azaalibwa nga amakubo mafunda okusingako amakubo galina okuba, oluusi omwana omusanga alina ekizimba munda mu mutwe nga kizibye amakubo g'amazzi. N'omuntu omukulu asobola okufuna obulwadde buno naddala nga gamba ng'ofunye akabenje oba ng'emisuwa gy'omu bwongo gyabise, omusaayi guno ne guyiika mu bisenge by'amazzi. Omukulu omutwe tegujja kweyongera kuzimba naye wabula ajja kuba alumizibwa omutwe.